Mami Mr. Kadama TV nsaba kunnyambako nyamba bambi omukyalo ono yogereko naye juzi mbadde nga nzija mpuliriza ze puroguramu zo nziwulira yenzo omuwala ow'ebiveera yakugamba nti baganye okungulira tiketi nfunye chansi tiketi agambye agenda kugigula naye obuzibu obuliwo ate aŋŋambye mbu flight egambye mbu wentuuka Uganda ku kisaawe bagenda kunteeka mu kalantini bateeke mu woteeri ate nyina osasula ssente mbwera mbwe ngenda nga sigemeddwa buyiso bubiri ku mukono mbu nyosasula ssente ne mugamba yite kisoboka ng'abaana bulijjo bagenda balina covid test yokka nga tebabagibyeko yadde empisa emu ku kisaawe bayitawo kasita ogenda n'ekiraga ne mugamba singa ompa ekiraga nti bangemako empisa emu ne bankwana covid test ku kisaawe nja kuyita wate ssente ziba zaaki mbu ŋŋende mbu mu wiikisi bbiri nga nti mmalako ŋŋenda baŋŋambye bagimbukingira 16 kaakati mbu mu wiikisi bbiri ate antwale bankuba empisa ate naakafuna empisa esooka mukulu Kadamba TV kalaba nti buno buzibu baagala kunzita nfune nti empisa ey'okubiri ng'ate naakafuna empisa esooka bagamba kitwala emyezi 3 kijja kitya okubeera nga ngenda kufuna ey'okubiri mu wiikisi bbiri mbwembasa mbuno gundi ya flight emugambye company mbwemba njagala okugenda ku kisaawe ndeme kusasula kunkwatira ku kisaawe e Uganda mbu nina okusasula munne mu bantwale bangeme empisa endala ey'okubiri nze buno buba buzibu gye ndi mugambe tekisoboka tosobola kunkuba mpisa myezi 3 nga tegirinaggwako mwagala kundeetera bizibu mukulu Kadamba TV nyambako oba nkuweereza nnamba ya simu oyogereko naye ntaasa oba sekyo kubanza nyamba bambi mukulu Kadamba TV nkoye embeera njagala kudda waka bwe kiba kyetaagisa nga ku kisaawe nga ssente tezigenda bba nnyingi ez'okusasulawo nze nja zisasula mpitewo nkoye kubanga obadde ng'ojja otugamba tebaba kulimba okugjako ssente ku kisaawe bagenda kufeera bakuggyeko ssente kati woteero mba ng'endamu yaki nga ngenze ne covid test yange ate nga bangemako empisa emu nga kiraga nti bangemako nyambo nye ntaasa bambi nkuweereza ennamba yoyogereko naye oba sejjosakingirako mbuulizaako ku baana abagenda nga 16 August baba bagambye byatatola yenna kiremesa waakwagala kunnemesa kusigala Saudi sisigala Saudi nze nkoye be mbafunye chance eno nga bookingidde tiketi kangende oba nja kusasula nsasule ate sibitegeera mbw ate katukutwale mbu baba teyagala kuleka ku kisaawe kutwala mu hotelo 5 days bakukuba empisa ey'okubiri mugambye neddoba obuzibu mundetera bizibu waki munkuba empisa ey'okubiri nga sinnamalako myezi 3 empisa baginkuba obanga 5 July nfuna nti ey'okubiri nga sinnaba kumalako yadde mwezi nyamba mukulu Kadamba TV bambi nkuwe ennamba yoyogereko naye flight etambula nga 16 gye yaŋŋambye kati Mr. Kadamba TV binsobedde abaana abalala baŋŋamba mbwempisa emu esooka gikukuba omala wiikisi 2 oba 3 abalala mbu 3 abalala 2 kati sibitegeera nze lwaki batugamba myezi 3 myezi 3 mba nja kugifuna bwe mba sigifunye kati waki banzizayo kunkuba empisa eyo nfuna obuzibu nga si ya wiikisi 2 oba si ya wiikisi 3 kati simanyi ddagala lirimu enjawulo waliwo bakubanga lya myezi 3 abalala ne babakubanga lya wiikisi 2 abalala ne babakubanga lya wiikisi 3 mwana ngamba mbugenda bagikukube mugambye olina amagezi mbu nebeeremu ngende bankuba empiso buno bulamu bwange eyo empisa esobola okunkosa 100 ku 100 nga simanyi kiki kigirimu olw'okuba njagala kudda Uganda bankuba empisa olw'okuba njagala kugenda eya wiikisi 3 empisa ndigifuna oluvannyuma sisobola kugifuna luvannyuma bannange ye kalantini eriddawa gye batugamba eye Uganda teri kalantini mbuuzizaako ngezezaako okubuuza abaana ab'enjawulo baŋŋambe teri kalantini teri kuteeka mu woteero mbw okuleka ngodda bakuteekayo wiiki nnamba ennaku 7 mbwera n'osasula neoluka olinnyonyi ate mbwera ennyonyi ziyita kata mbu sima tezikyayita oba tezikyayita Ethiopia ndowooza sima tezikyayita wanze naawe ngodde Saudi kati nze jjukira nalimba nti nkomawo naye sidda ekyo baŋŋambye kyokka mwana ngambye nangamba okuleka nga ogenda kudda
zennaku 7 ze bakuteeka mu hoteri naye oba togenda kudda ogenda lumu tebalina buzibu teri kalantiini okuleka ng'owaddeyo results zo za covid n'olagayo n'eggundi zo n'olagayo n'olagayo ne covid test zo tewaba buzibu oyitawo ngezezzaako nnyo buuzo obwedda ndi mu kubuuza nkubira n'akampani nakuba tebankwata batufunako wano nga tujja naye wano eno tubakabira ebizibu tebatufaako anti Mr. Kadama TV kyembadde nsinga okwagala mumugaana okunkuba empisa ey'okubiri mumugambe tewali buzibu singa mba nfunye covid test empisa ey'okubiri mu dokita yamugambye baginkube tewali buzibu naye sindaba nakuweza mwezi nga bankubye eri baginkubanga 5 kyembadde nsinga okwagala mumunkubire mumugambe tufe tuli ba ofiisi e Uganda mumukuba mpisa yakubiri mbugireke tekirina buzibu waba ayinako emu kiryoke kasitajja results za covid test kyembadde nsinga okwagala baba takwata nze nfudde kubanga baagala kuntwala mpuno mu weekisi 2 bankuba empiso ekyo nagezezaako kibuuza ekya kalantini baŋŋambye mu madda amadda ng'okomawo oba olaga mu nsi kiwoofunira obuzibu ku kisaawe mb'ogenda bakuteeka mu hoteri okumala ennaku 7 singa oba mbu tolina kaadi eno kati simanyi nakyakukola kubanga nze mbadde saagala kufuna mpiso yakubiri ng'ebbanga lyayo terindaba kutuuka kati kiri nti nange e Uganda tetufune vaccine ntuufu bagitukube ey'okubiri tusobole okufuna kaadi kyembadde nsinga okwagala nga saagala mpiso yakubiri naye mu dokita amugambe tewali buzibu kati nkole nti anzikirize baginkube oba ekyo nayo kikyali awo nnyinza okugamba nti sigenda gikubwa ninfuna obuzibu ate nengamba baginkube nibanga tewali buteina buzibu kyegenda kunkola nze njikkirize baginkube nsobole okufuna kaadi yaayo okuba okudda amadda ng'ogenda mu nsi yonna mbu obuzibu buli ku kisaawa awo kubanga ogenda mu nsi ndala nga tolina kaadi eyo ya korona eyo gye bakuba eya vaccine nembu ne woba ne covid testing ng'olina gy'olaga mu nsi tebagikkiriza baba baagala kaadi kuba yabadde ngamba mu dokita amugambe tewali buzibu ku mpisa ey'okubiri mbu nsobole okugenda ne kaadi ku kisaawe amadda mpitewo bulungi kuba amanyi nkomawo ewuwe ekyo kituufu nali mba nti nkomawo naye nze sidda ngera nga nfuba kulaba nga nva wano mukulu Kadama TV nkulajanidde ebbanga ddene nga njagala ova awantu wano yenze gwe bali baganya ogulira ensawo gwe yagamba okutwaliramu ebiveera era sinnazigulira sizirina yinza zenga akulajanyira ebbanga ddene yakugamba mu August yangamba mbuno teri flight kati lwaki yagibukinze mu August lwaki ennyonyi ezibaddeyo nze nali nagera ninsakinga ku Google ne zindaga nti gyeziri kati yavuddewo eyo mu August yagamba mbu tewali nnyonyi kitegeera banne bamugambye namugamba omwana oyagala akomewo lwaki tagenda waabwe nga bwakugamba akomewo naye nga ayagala mbu ngende ne kaadi nsobole okubeera nga sibonaabona ku kisaawe wali nga okuyitawo nga mpitawo nga nyina kaadi ya gundi ya vaccine nti nazifuna empiso zonna mbwera oba tolina kaadi mbakubeeza mu gundi mu hotero 7 days nga tonnatambula mbukuba kati ennyonyi ziyita kata kyo kye naddengezaako kugamba ngome baginkube kati kyesaategedde ennyonyi kyeyeewa oda flight kyeyo kika kyeyeewa oda mbu bw'aba tagenze na gundi na kaadi eyo ku kisaawe tayitawo madda simanyi kubanze samubuuziza n'agadde bimubuuza nga taagala kumbula nadde njagala mubuuza airlines yekoze ekyo Ethiopia nnyonyi kika kye yeesaba eyogera ebyo ebigambo mbusimanya bwe ntuuka ku kisaawe amadda nga nkomawo basooka kunteeka mu gundi mu hoteri okumala wiikisi 7 ndowooza ngo bambeerawo mu banka siitegeera ate obaako mbu ne ssente z'osasula nebinnemu okutegeera mbadde ennyonyi bw'ogisasula waneno ng'ogenda kiba kiwedde ekyazo wali bakukebera ng'oli mulamu ng'olina n'ekiraga nti oli mulamu kati ate baba baagala ebya vakisini yange ey'okubiri babibakwatirako wa Mr. Kadama TV nze ngamba bw'aba akutte essimu mugambe nti empisa ey'okubiri nja gifuna e Uganda tebaginkuba baba baagala kunkuba butwa nga baagala kunzita bameka abaana bagenda nga balinako empisa emu vaccine emu lwaki nze bannemerako okunkuba ey'okubiri bannumirirwako ki nze ey'okubiri sigyagala mbadde saagala gifuna nze ono omukazi mbeekengera kubanga kati ndowooza balinamu endowooza egamba sigenda kudda kabanzite
babadde bagamba nti jagifunira Uganda ne begenera oba sigala na bikaadi ndekeyo kasitaafuna covid test kyebadde nsinga okwagala naye kati ogambye aganye okwata essimu yeebase tannagolokoka